Ati ebyo bitadde ku bbali waliwo abagoba ba boda mu kibiina ki National Federation of Professional Cyclists Network abeevuddemu ne baddukira mu kkooti enkulowozesa eky'engassi nga bawakanya gavumenti kyekola okubagaanira ddala okuddira okutikka abasaabaze kati nabo bagamba nti atawulidde yataloopa mbuga. Bano bagamba nti gavumenti kyekola kyakusosola mu baana na byana kubanga entambula endala ez'olukale zo zakkirizibwa dde okuddamu okukola yadde ng'obulwadde obwa COVID-19 bukyaliwo. Munnamateeka waabwe Anthony Wamere atubulidde nti mu bimu bye basaba baagala waakiri gavumenti ebakkirize bave ku migugu gyokka batandike n'okutikkayo omusaabaze omwomu kubanga waakiri yali afudde bw'alimala nti Katonda yankolera. Order government to allow border riders to carry at least one passenger. We also want court to direct that if government cannot allow border riders to carry one passenger, they should make provision for them. Provisions like food provision, like loan intervening. They should cater for their loans. They have loans. They have so many things that are on their neck, and they need to meet their needs and survive. So it's not wise to say they are fighting COVID-19, whereas hunger and other obligations are on their neck. So we want court to order government in that direction. Poliisi mu Kampala eriko abantu 10 beevumbagidde nga kigambibwa nti bayinza okuba n'akakwate ku bukambwe obwatuusibwa ku muyizi w'e Makerere Emmanuel Tego obwamutuusizza n'okulembalemba olw'ezira ku mwana. Tego abadde muyizi wa mwaka gwa kusatu ng'asoma bya veterinary. Kigambibwa nti abaamukuba baamugwako ekiyiifuyifu omugole kyagwa ku nkyakya za bba nga 28 omwezi oguwedde kumpi n'ekisulo kya Lumumba nti nga bamuteebereza okuba kkondo. Omuyizi ono yatwalibwa mu ddwaliro e Mulago gye yafiiridde. Omwogezi wa poliisi e Kampala n'Emiliano Patrick Onyango atubulidde nti abakwate bonna babeera mu Yunivasite Makerere era bakuumirwa ku poliisi ewandegeya wabula aganya okwatula amannya gaabwe kubanga era byogerwa nti mmeeme ya mukulu esirikira bingi nga taakubulire byafaayo. Minisitule y'ebyobulamu olwaleero erangiridde bannayuganda abalwadde ba COVID-19 abapya 14 era mu ngeri ya ssemugatiro gwa nkuba kati omuwendo gw'abakalwala gulinnye okutuuka ku bantu 953. Ku balwadde bano abapya 11 bagoba ba biroole abayingiridde ku nsalo ez'enjawulo so nga basatu okuli Oweruweero, Amuru ne Kyotera bo baaliko n'abalwadde ebbanga eriyise. Abagoba ba biroole abagwiraanamu basatu okuli Abatanzania 4 ne Bannakenya 39 nabo basangiddwamu obulwadde era tebabaganyiza kuyingira Uganda mu ngeri ya kubakyayira ku nsiko nga muyizi. Abantu 892 be bakoonera COVID wano mu Uganda. Abalwadde abakyali mu malwaliro bali 206 okuli Bannayuganda 177, abagwira 24 n'abanoonyi b'obubuddamu 5. N'ekinasembayo ku muliraano mu nsi ya Kenya, Pulezidenti Uhuru Kenyatta addirizaamu mu muggalo gwa COVID-19 nga kati ekiragiro ekibadde kikugira abantu okuyingira n'okufuluma ebitundu okuli Nairobi, Mombasa ne Mandera kyakukoma okukola enkya ku ssaawa 10 ng'obudde bugenda okuvaako eddiba. Yo kafyu agyongezaayo ennaku endala 30 wonna okwetooloola Kenya. Amasinzizo nago gagenda kuddamu okuggulawo mpolampola naye nga tegateekwa kusussa bantu 100 ate nga n'amakubo gonna agasibwawo okutangira COVID gateekwa okugobererwa anti okwebaka kufaayo asiba oluggi. Mu masinzizo abaana abali wansi w'emyaka 13 n'abantu abali waggulu w'emyaka 58 sibaakukkirizibwayo. Abalina endwadde ez'olukonvuba oba embeera y'obulamu eteyagaza nabo balabuddwa obutalinnya kigere mu masinzizo engeri gye kiri nti eyemanya amalwaliro tatega ŋŋaali. Entambula z'ennyonyi munda mu Kenya zaakutandika nga 15 omwezi guno ate z'entambula z'ennyonyi okufuluma Kenya zaakuddamu omwezi ogujja. Awamu n'ekyo omulungi atuyiriza ge gabadde ag'essaawa eno.